Checho. Happy birthday, dear Waji. Happy birthday to you. Vice President w'eggwanga erya Uganda Professor bali baseka Gilbert Bukenya ali bulala ate teyagudde ku kapakati. Aha, kapakati ekisooka egundi alitwalira wanene tutu limubeera wanene. Ekyokubiri engoye za kapakati zayambala wenjulako kati ng'otuuse ku nsonga, oyinza n'obutawenjula n'otuuka ku nsonga. Kyekyokusatu kyemmanyi amazina gazina kapakati. Aha, onakubeera nga weesibye bbiri. Onakubeera nga weesibye bbiri. Kyekyokuna ku kapakati. She's a free soul. Yakola ki kimunyumira nga tafuddeyo obaani. Kyekya kyemmanyi ku kapakati. Naye no ne Gilbert bali baseka Bukenya. Naye si mwangu. Omwana ayimbye happy birthday ye nga ali eno mu kiwato. Ayimba happy birthday omutwe guli eno gunyenye. Abayimba happy birthday nga happy birthday akyagiwulira. Bayimbye happy birthday to you nga happy birthday akyagiwulira. Nga happy birthday omusajja emikono giri walala. Naye bannange Gilbert Bukenya weeyagalidde mu kintu kino. Kati ate musajja wattu akola ki? Takyakola mbu akola kakyemanyi ayinza okubeera nga consultant either bamuyitawo weetaagisiza ekyokubiri akasente akalina omuntu yali vice president akasente olina okubeera nga okalina investments wakola. Ekyokusatu kati okyalina mukko amaanyi aganyenyaamu ageetambuza tebakutwalira akagaali tolina birwadde ebyo. Lwaki obeera toweeyagala? Lwaki obeera toweeyagala? Musajja wattu bw'atyo yasazeewo okubeera nga naye yeeyagala era nga yoba birthday abadde awuza myaka emeka simanyi nakumanya. Kangende njikebereko kankulekereko bineeno osobola okulaba engeri Gilbert Bukenya ya celebrity nzemu birthday eyali ex vice president ne minister nsula yabeerako ne prime minister yabeerako minister then abeerako vice president. Yes, engeri gyali mu kubeera nga enjoyingamu obulamu bwe. Happy birthday to you. Checho. Happy birthday, dear Waji.